kwataganyeko the badman character Khalifa aganaga tetugenda kubanga tulandaganya aganaga nyaga tutukire ku nsonga ebiri mugenda maze sawa zino ku luyimba lwa Nasanga one abantu bagamba oluyimba luno balukumyawo olwa vibe ya lulimu for starters oluyimba luno tegero lyanti lukumyawo mu bantu okulaba nga lutandise okufuka ensonga ku TikTok oluyimba olwo munange waliwo kyali wange abeera London eyo ankubira esimu nangamba obwana obuzinyo oluyimba lwo ini London kikutte oluyimba lukola ki tukutte lutambula walwetegerezaako kati waliwo omwana amwita Yahaya abeeranga ku boda okonga bwakola ennyimba ezakola olwo akola ne bizinesi kati finally abo abaana nabo ne bakola akazina ne kafuuka vayo kati nali sibiriiko nnyo jjukira babba akalulu kange mbadde eyo kati nga sibiriiko nnyo nze okulaba ngenda okebera ku kitimba nga ngenda okulaba notifications buli omu antaaginga ngenda okulaba oluyimba lubadde emitwalo 2 ogenda okuddamu okebera oli emitwalo 5 ngenda okuddamu okebera emitwalo 10 ngenda okuddamu okuscrollinga bwenti ku kitimba ng'oluyimba lukoze eki oluyimba lukutte era abaana abo nitandika okutambula nabo ku zi TV ku zi radio nenfuna n'ekirowoozo ekicelebrating kuba nali ngenda kukola concert 15 years of Khalifa kanengamba engero oluyimba gye luzze ate this is a music business nemba nkola musical show kati nfunye oluyimba oluli ku ground kantikiyo ekivulu ku forest resort nenkiteekayo kati mba ndi awo ku federation yali AGM ndinanko palaso tunyumyamyamu oluyimba luno lukutte oluyimba lufuuse ensonga naye kulongerayo ndowooza wandikoze remix before tunabagendayo eyo gwe tuwa down weebuuza mu ngeri emu ebendala nti lwaki mu nnyimba zange zonna zenina luno lwe lukomyewo Nasanga nze nga nze nkimanyi nze we nali nkola music wange namukolanga ng'ali timeless namuteekangamu namuwa obudde ne video ya Nasanga eyo bw'ogiraba eri timeless tisaawa zino neebagiza nnyo osobola okuleetayo omuyimbi owakabi mu baliwo bajjanizi bano ati waliwo omuntu afaayo okukola video gye wasooka okukola enkadde kati kitegeeza ki nali nkola ekintu ekisobola okusitandinga era nze ne bwe nayimbanga nabagamba nga nze nkola music wange artistinga test of time okitegeera nze nkola music omulungi era newe nakolanga ennyimba bayimbanga emmese nga nze nfaayo okukoleza ki ennyimba okitegeera so okubeera nti lukomyewo yes it is surprisinga neera nze nkimanyi it's because of the good work gwe nateekamu okitegeera era nkimanyi nti nalinga neebuuzanga nengane abanayoda ndaba miki kye baagala nkola music omulungi n'ofaayo yiye kirungi ate bakirya olaba nga bayakira mu bintu ebitakola ki olini ngamba naye Katonda ekitundu kino kiwampa n'amagezi gano ompa byaki bwekimanyi bigenda kwonooneka bwonoonesi ate bw'otaawa bitone by'amaanyi bo ne bali obutaala okitegeera so nze nga nze artist mmanyi nti lyessanyu lyange ng'omuntu yatuula wansi n'ensiga ekifaananyi ekyo kati abantu babeera nga bakyagadde kiddayo ku kiri nti hard work ki pays kati awo manyi kiraba my hard work is paying okitegeera cause nali nsobola okuba ekidandali nga abalala bwe baakubanga naye nze nagamba kanjiye oluyimba ennyimba ezisobola okuba nga omuntu newabeera kuba nze nakula ndaba nga negomba ba Michael Jackson bakafeera abo bafeera ebbongola ennyimba zaabwe nga tuziwuliriza nakuza nga abasajja bano yabeeranga ku kyokuyiiya ekintu bwe kityo nga ne wayitawo myaka nekuba mwana muto situation gy'ayimbye naawe ogikola ki ogifiiringa melody n'ozifiiringa so nakulanga nange njagala mbeerenga era kyova olaba nti nze Michael Jackson namwoza buli kimu namwoza music omulungi nemwoza fashion nemwoza enviiri nti yalina obuviiri bwe bamulabirako nti Michael Jackson bw'omulaba bw'oti omanyirawo akaviiri ako yakakola bw'olaba bugatto bwe ne busokisi wamanya nti oyo Michael Jackson bw'olaba nga akazina ke munuuka nange era nagenda mu duplicatinga tujja kwesa Khalifa nina akazina kange akataliiko muntu yenna nina engatto zange
fashion yange nina enviiri zange zino nti ukatekeko ne music omulungi. Khalifa, straight to the point now nti oluyimba luno oluvannyuma lw'okugoyinga viral ki ekyakuwaliriza okugamba nti kugenda okola remix? Yes. To an extent tulaba nti wataddemu abayimbi bangi, ebivumo bingi ku social media, oluyimba baluvoola nti bagamba wabadde toli ment tebaluvoola. Was it necessary? Omuganda agamba tekiwoomera matama abiri kubanga oyogera kwabo ate be batono ennyo kubanga bw'onoogenda okukebera challenge abakakola challenge nga baluzina balunyumirwa n'abalwogerako nga baluzalaba bani abasinga obungi. Nze ndabye ababadde baluzalaba be bayitirivu. Ndaga challenge zaabwe. Ndaba challenge kati ogende ne ku YouTube, why is it trending number 1? Ngamba otya nti nno nga n'abayimbi abalala bate ennyimba lwaki ssaawa zino mu 2 days lulina emitwalo 25 egya views? Khalifa okitegeera kati kiri bwe kiti tekiwoomera matama abiri. We are teaching people how music is supposed to be done. Industry ebadde egudde abayimbi nga beevuma bwevume nga lunonya n'oluyimba olw'e Uganda olusobola okuba e Kenya terukola ki aba Nigeria ze bendabirako kuba be bakulu baffe mu music. Bwe bakuba Maserati n'akwata oba Calm Down n'akwata bamukwata ne bamwongeramu nabo bennyini oluyimba ne balukola ki ne balwongerayo ne lufuuka big. Wano nasanga Yesu abadde akola tetugaanye naye abadde afuna tokability eyo gy'olaba. Kati nze ng'omuntu amanyi marketing ekyo kye nali njagala ekyo okwogera ekyo ne balekawo bajjusha Baraka ne badda ku olwo ekyo nali njagala nti buli oyogera osinga otogwe nasanga ekintu kyonna bwe kigowenga vibe bakyogerako mu bulungi ne mu buki ne mu bubi oba ontegeera nti nze njagala oluyimba lufuuke n'omwana omuto era nakyogera nengamba nze njala nfuneyo oluyimba ne luboolu nenga ne bebi ayonka bw'ati olumugambako aya naye wabawa genda mu masomero njagala ombolera oluyimba ki lwolaba nga n'amasomero galukkuba okusinga Nasanga nga bwakoze lwakakola basita bameka lukoze bakaalu badansa lukoze bakapaasi oba okitegeera luleesa abaana buno bwana obulema bujja mayima oba ontegeera so okukola remix muve ku bino abayimbi bebadde n'ennugu nti oli bwafuna amasannyalaze n'afunawo akayimba agenda kuvuma abayimbi banne bonna abajolonge abagireyo amajambi y'abatemeeteme akola atya mbu nze ndi wakabi. No, that is not business. Business bagitambuza nga bw'olabye kyenkoze ti the song yes lutuuse nti lwandifunye potential ate eyo wanja kugamba wadde Nasanga yakomawo naye bwe tukebera ku digital platforms ku trending yafuukako number 1 teruliko original ngamba we yafuukira teruliko yafuukako number 1 kakati nga nze nga artist I want to be number 1. I want to have a number 1 song. Kati nina okukola buli kakodyo konna oluyimba obutakoma bukomi ki awo ate oluyimba terukoma ku ekyo gwe kyokola ki opinion y'omuntu omulala tematalinga nga nze nnyini kyo nkinyumirwa nze ebigambibwa mbu oluyimba bayonoonye nti wabadde toli abo bonna aboogera bafaani b'abayimbi abalala era abayimbi baabwe tetwabateekamu we are sorry balinde ennyimba endala tujja bateekamu ate n'ekirala kambanyonyoleko kino atayagala luyimba olwo bannange essaawa zino ojja kugenda okukebera nga buli muyimbi yatadde oluki Saha alina oluyimba olupya Palaso balina ennyimba empya Joshua Baraka alina empya gundi alina empya mugendeeko ku ezo tunabagaana muzitijjise nazo zirusinge oba okitegeera because the life is about choices. It is a choice. If you don't like this song, jump to the next one. Okay. You don't like this song. Yes, you don't like the buli muntu alina opinion yolo buli muntu abadde opinion ye ku oluyimba kati lwaki opinion bajiwe ku Jora Joshua Baraka bajiwe ku y'omuyimbi omuki omulala luno baluleke okitegeera lula mu kamera ngo bagamba kuba bogamba bibafaani ekigeza okugamba nti no atayagala luyimba luno abayimbi tuli baki banji ete nyimba ki nyingi luno bato lwagala Khalifa nine nyimba endala ki ate no original tetwagisangudde nayo gyeri atayagala eno remix agende ku original oluyimba luno remix gye mwakoze ya dakiika mmeka
standard time dakika 3:30 dakika 3:30 utagulabira nti abatudde ku luyimba we genius. Eddie Kenzo ina BET. Winnie Nwaji yakola ekivuluwa cricket over. She has a record. Era bakugamba yomu kuba kazi abakyasinze okuleta numbers. Little Puzzle he made the comeback of Enkudi. Nakola ekivulu ekinene wa bwenjogera ku Weasel. He's ali mu good life. Bayina BET nomination. Obo kitegeera. So I'm working with class. Njagala oluyimba luno lukrossinge Kenya. We are seeing Eddie Kenzo mfenga abana Uganda wano. Zintunulira Eddie Kenzo nga international artist. Tunulira Eddie Kenzo yakuba ebisaawe e Cameroon. Tunulira Eddie Kenzo yafuna Grammy nomination. Tunulira Eddie Kenzo mu East Africa yene Rayvanny abalina BET award. Era omwana wange yajja okusoma history. Tajja kusoma mbu Kenzo simanya wa kibiina kino ojja nakwesanga ne bibiina by that time bijja bba byakola ki byava kuba nizi UPC zaali za ki z'amaanyi ne kakati ate sawa zino omuntu osobola mugamba nti UPC waliwo eki okitegeera naye ate we can listen to Kafero's music gwe bakola mu biseera ebyo okitegeera so this is music. Abantu benjagala nzizeewo obumu mu industry zinzize kubakolera byanjawulo omuntu buli wokola ekyenjawulo abantu balina okwogera. Anti Khalifa balowooza maybe wa papier mu ngeri emu benda to an extent lyrics ziri mu luyimba buli muyimba. Njagala nkubuuzeeko ki if it wasn't that song obadde ogenda kunteeka mu kamera yo kati era nange njagala nkubuuza if it wasn't that song lwaki otakanze mu kamera ng'abayimbi abalala bangi kati gwe kyogamba mbu kati kamera genda okukwata omuyimbi omulala omugambe munange for you have a good song muteekemu mu kamera anti muneffe tusinzira ku biri ku ground buli omu ayina kyayogera ku song has crossed ebisigadde background what noise mbu wandifudde ku nnaku yo ennaku yange kanji ye ennaku yange nti nno abantu bakomezaawo ennaku yange eri bweti nti ennaku mbadde nzekka kati nina abayimbi bameka bana ku luyimba bwe ngenda gundi ku kivulu nasanga ngenda yimba nani kuba ngenda kukola tour kyogamba ngenda kukwata Winnie Nwaji muteeke ku kipande tekeko Puzzle tekeko Eddie Kenzo tekeko Khalifa Weasel tekeko n'abayimbi abalala bamperekedde ekivulu abantu bagano kijjamu. This is marketing. Abantu balina okukkiriza olumu naffe muyina ebintu byemukola nga naffe tetubikola ki tetubyagala naffe tugoberera maanyi gaki naye naawe obiraba abantu beboogera ku luyimba olwo Khalifa. Nze sibiraba nze ntunulira kimu numbers nze nkebera bukebezi ku YouTube because nze I want to talk with evidence okitegeera nze nkebera kimu wano ankulage ne ku simu yange wano ankulagire ku simu kansooke nzije ku bino VPN kuba bijja tusumbuwa nnyo bwenkebera ku ku YouTube kyeŋŋamba VPN yebadde ki twakabikula ono naye ayogera ki ali ku luyimba kano kagambo ki for you kino ki eno page yani yange ekyo ki ekyo kyomboogera ku ki eyo for you ki bali kumbwetebo boogera ku ki boogera ku ki boogera ku luyimba sebo boogera ku ki ono akola ki ali mu kuvuma luyimba ali mu kuzina ali mu kuzina njagala onde ona ekyo ki ekyo ki abayimbi abalala bo tebagala beerako ate kati labayo nkalabye Khalifa. We are talking about trending for your page. Yes, nkirabye ekino ki ono Blaze Media well nkirabye osirike bisibura njagala obeere professional nkirabye kolera abantu nkolera abantu kimanyi olina abayimbi bo be wandiyagadde babeere nabo ku for your page nesoko nsaasire leka tukolera abantu
Ekyo ki? Ndabye. Kagambo ki kano? For you. Kano kagambo ki? Khalifa wa settings ebisetting. Kano kagambo ki? For you. Kigambo ki? Ekyo ki? Ekyo nkirabye Khalifa. Nkirabye. We are talking about trending. Tukolera abantu. Abayimbi bangi tebalina nnyimba. Owagira muyimbi ki? Nayo kuwagira oli muyimbi wange. Inayo mulala yogerayo mulala. Of course Winnie Nwaji. Ali era naye ali muki? Mwana mulimba mwali. Ani oyo twakabikula emirundi emeka? Anti kati ekyo nkitegedde. Oyo akola ki? Musanyufu omulabi. Byoyogera sinnabiraba. Ekyo ki nasanga? Ekyo ki nasanga? I'm teaching you kyebayita eggulire ne kyebayita what is trending and what is busy. Kati anti wuliriza. Kati nze byongamba sisobola bitegeera. Oba ntegeera. Kati nze negativity gongamba sisobola muwuliriza era simutegeera kubanga omuzungu sinnamukubirako simu wa TikTok ne mugamu naye kwati olimba lwa nasanga lubereyo nga buli bwembikula nsanga ki nasanga kinyiza okugamba bayimbi nammwe mugume naffe tubaddewo nga mmwe mulina hit kati goyina era naffe tubaddewo nga tulaba bayimbi abalina hit nenga nagayimba tegakugabi nga sigalungi nite tuogera era tuwa comment tukola ki nemusirika. I'm going up for lunch, so I decided to do a quick audit. Oba ntegeera. Khalifa. Kati kankolere ku bantu leka njogereko eri abantu towabya ggwanga kuba mugenda ne muwabya eggwanga nga mulina abantu ababasasudde obusente mujje mutunafuye oyo si yenze leka neyogereko I have a degree. Okay. I know. MDD nasoma Makerere MDD. Okitegeera nengenda nensoma ku byamateeka. Nakati ndi ku business administration ku Victoria University. We will go to school to know what is wrong and what is what is right. Bintu bingi nnyo bye tutayagala. Nange nalukoora nali simwagala ekawempe. Ontegedde? Nange nali simwagala. Naye abantu kye baakola ki? Kye baasalawo kye baayagala. Abeefudisa olowooza bonna baali baagala nalukoora. Ab'NRM baali bamwagala. Aba DP baali bamwagala. Abantu baasalawo. Naffe ne tugamba nti tulina kyakukola ki? Kyakukola. Katulinde time ye bweriggwako tuliddamu. Kati ne kino bwe kiri. Tetufudde eyo. Oba tokyagala, oba okyagala, oba tokyagala tokola makulu. Kati bwe tuvuddeyo eyo tugenze ku YouTube. Tugenze ku YouTube. Don't let that 0.5 name jump fool you. Our newest music model, V5.5, is the best model on the planet. Full stop. It's the biggest sleeping quality we've had from any model we've ever shipped. It's not only the best, it's the best by the largest amount. But who cares? What matters is V5.5 is the best sounding, most nuanced, and most musically expressive tool in the world of music making. So we feel pretty confident about that. We also #1 on music trending. It's now called #1 on music trending chart. Emitwalo 250 twalutanga 13 leero 16 zile ennaku mmeka kakati lwaki oba oyagala mpulirize negativity era wenkugambira nti sikyayagala wadde nawulira negativity wadde sagala nakuŋŋamba mbo tebaagala gwe genda obabuuze bakuwa ensonga zaabwe lwaki bo tebakikola ki tebakyagala era bakugamba lwaki wataddemu bano nga wanditaddemu bano amusore saataddemu bayimbi bemukola ki betwagala nataddemu nze benkola ki b'oyagala nze nannyini ki luyimba nze yalukola ki gwe yaluyiiyira neluteekamu ki sente zange teriyo yampa magezi nti lwaki toyimbye ku Namukasa. My goal was to achieve this. Okifunye. I have achieved it. Ebisigadde background what? Banne ndoza mukiwulidde. Kati nze I don't want to hear anyone's opinion. Nti oba simanya talwagala bana nyimba nyingi nnyo.
gwe oloza lwaki balonzeyo nasanga ate nakyo nakubuuza zoyitangayo nga nakyo zeziki kitegeeza it's people's choice oba kitegeera however much nandiyagadde Kiboko Fire abeereyo however much nandiyagadde oyitangayo nze nasanga mu nnyimba zange si lwe ndabanga olwaki I feel like ndabira wa deserves better than by the yes mina ko deserves be nesisobola kikaka bantu abantu kye baasiimye nange kye nina okugenda nakyo era mbayise munasanga festival enaku z'omwezi nga lumu mujje tukole ebyenjawulo Reza Forest Resort mu bantu basinze okuwa credit mu luyimbo olwo that is winning word but at least lyrics ze za flowing dekuki nate bwe twatuse ku kuzaliri puzzle mbu ate ne gujja yayimbe byabuwemu mbu yapanze nga n'okugira utebijira yayimbe byabuwemu era mu kubinnyonnyola kuba twamubuuziza nnyo yayimbe byabuwemu kyembuuza kubanga bulijjo mugamba ayimba nkudi byabuwemu yawemuddeko mu luyimba lyrics ze zabadde zakugattirira zakupangirira mbu ebyo nze sibigwe byo gwabimanyi gwenge yayimbako era gwalina ennyimba hits ennyingi omanyi hit bwe zirina obbeera gwabimanyi naye omuntu akoze ku hit nembayo ne hit kabona mawanga tukoze history atabangawo wabawo hit enda after 10 years nze mmanyi ekyo kye kituufu era ensonga lwaki mbayimbi bonna yalimu oba ntegeera kati nga bwe gavumenti opinion endala eri negative it doesn't matter well winning waji omukonvinsinga ojja okujja okuluyimba luno Winnie Nwaji twakolako ennyimba ffenna before nga ntandika jjukira nze nali nabasookayo Winnie Nwaji twakolako ennyimba naye ezimu tezakola ki tezafuluma kati Winnie we mukubira ate n'omulimu abayimbi be nasooka okuweereza ennyimba ezo n'ebigambo ebyo waliwo omu yatugamba mbubiriro nnyo kati kikwewuunyisa nga bwe tugamba ebyo nga bwe nkugamba ebya puzzle ati kati nze gwe noli ku bya puzzle waliwo omuyimbi omuwala lwakuba sijja mmwogera linnya naye mabega awo badde n'ekivvulu nabimuweereza n'atutambuza okumala wiiki ezo talukasiita bw'ajjako amasimu tagakwata Kenzo n'amukubira producer n'amukubira bw'alimbalimba nzijja nentuuka n'omuweereza message njikulage wano ne mugamba nti munnange bw'oba wali togenda kikola ate nga ye yankubira essimu yasooka okunkubira ffe twali tukoze oluyimba lwaffe na Kenzo nateekamu bantu baffe nankubira nga ngamba naye ate n'ekirowoozo ky'omuwala kikola n'oluyimba olufuna omuwala kubanga abawala lubadde lwa kisajja nnyo nga luwaana muki katwetagayo nasanga tumuteeke mu luki netufuna oyo twasookawo oyo yankubira n'ensookera n'ebigambo ne tubiyiiya ekitegeeza okulemererwa n'ewakkalu sigambe nti anti omuyimbi yakamala ekivvu bayimbi bangi abakamala ebivvulu naye twabakubiranga amasimu ne batakola ne babibulanganya bo nga balaba teki bakolera n'agamba biriroko era n'agamba ne writer omuko writer wange Dr. Brain nga ebintu bye mwayiiza biriroko nnyo mwandisi nga mwampandiikiddemu ku luzungu naye kati munnaye gwe atamanyi gwe bawandiikira obuwandiikira byagala lwaki tobyewandiikira ko gwe naye nga munnaye atava ku mulungi akola ki afaawuza halo mami nali ngenda nambaale kubira Mami Nwaji Fire Baby gye baliko ate Fire Baby namukubira mutya kuba namujjonkerako wadde babega ku by'omwana naye era akutegedde nti nze Kalifa nga nze Kalifa Kalifa wange ki ekigaji kikyate kandi munnange waliwo kano kanasanga remix badde njagala tukakole twakozemu ne Kenzo badde njagala tukakole mbaye mperezamu nkole ki ndabe mpulirizeemu nimuweereza unamuweereza yaŋŋamba nzije ndikodinga eddi immediately after saying enkeera yajjirawo simuwadde wadde akafuta sitaddemu wadde neki era ekennyini n'amala n'okukola n'aŋŋamba muganda nge bali kundowooza kubeereyo ng'ondowooza nako wallahi tenkulimbe naye nga gambe namukubira ntya n'okutya kuba waliwo ebyabaawo awo emabega ku nabiraba waliwo akavubuka kati nze nembeera ku sayidi y'abasajja ng'omusajja naye ndowooza oba biyinza oba byamunyigiriza okitegeera weni najjirawo n'akolerawo ekintu nawulira nga bannaye masavu
era ne video zenzirina nga bwera gwe basinga no wa credit ku luyimbo olwo kitegeera yayimbye jinajja mukama bwatu bwakola ebiki ebintu era n'abayimbi bangi nnyo Kenzo alina abayimbi ba hip hop abo yakubira n'abakubira bakubemu ku hip hop ne bagaana nakubira ku baraga ne basibe ekikookolo oba kitegeera kati mandi wanne mu road tu performinga neki ne Wizo ninyamba no kiwizo kyange kirina vibe tukola ffenna banga kinesiba ku bantu anko Wizo lwaki tuteeka mu luyimba nangamba nja kujja tuteekemu kati nali simufuna kati paza jatya pazo tugenda mu studio kola oluki oluyimba olulala olutali nasanga remix tuba tumaze okukola oluyimba tunyumyanyuma mugamba no anko pazo gundi eyo giraba eyo nasanga remix nankoze remix neteekamu abayimbi nanga oluyimba lwaffe walugabye naye oba walugabye nga kirowoozo kyokyagadde nze ngenda contributingira ne ku video gwoli muganda wange pazo ng'abala mwana maama zinagenda kewajjajja muzeeyi paka genda weetaase esebo genda okole video kati nga mbeerawo ne ngamba omusajja onanda zero sajja watuukira okugamba nti mwana contributingiddeko ngaane anko pazo tikijja kunkolera nze nga nze naawe teekamu tugenda nko pazo nakola ki nateekamu kati tuba tumaze awo jjukira tuli awo tuli bameka tuli munze wini Wizo tannateekamu jjukira Wizo we twamala okwogera tannakola ki nga nze mbivudde nako simufuna bulungi ku makyawo twali tukola video lwakusatu Kenzo video n'agikyusa kubanga era ye sponsor wa video yateekamu n'ekifo n'akitufunira biki gwanze namugamba muzeeyi nze ndi mwavu siri bulungi n'ekivulu kikoze eki kituuse kintuddemu kitegeera etso nankubira ngamba omanyi tugenda kukola leero twongereyo olunaku lw'enkya leka lunoonye Wizo ateekemu funye ekirowoozo Wizo ateekemu kati nalaba nga Wizo bijja kunsumbuwa okumutwala ku studio nakubira bukubizi mwana ne mugamba genda opakinga studio namba twale bintu ku Good Life producer ne mukubira buta magic omanyi genda ku Good Life Wizo mu voicing nenkwata studio yange mobile studio bintu byonna ne babitwale wanko Wizo anko Wizo n'ateekamu era kyobalaba ne mu video ebigambo yali tabikola ki takyabijjukira kubanga yali yabikola kiro kateekamu nga nange nzija ekiro nga tuvibinga enkeera nga tugenda Ntebe kushootinga ki video era nebaza Swangs nali simanyi nti basobola okumpa wini ne manager Gonza musajja mulungi nnyo wangeera nga omanyi wadde ukitegeera nga omanyi omuyimbi ali mu management ukitegeera Zibuwalamu naye alhamdulillah bajja in fact Winnie Nwaji yasooka okujja ku video yasooka otuuka ate yasemba nayo novaawo banenga yalaga obwannaluganda kubanga jjukira bamukuwa ye Nasanga mu video ng'ate Nasanga balina omukwata shuti z'ekiro ukitegeera